Hey guys, mwebale nnyo okunegatako ku financial literacy in Uganda, and guess who is back? Yay! Nze namanja Miriam nga bulijjo. Mwebale okunegatako, and man, it's been quite a long time, yeah? I know mbadde mbuzeemu, but well, I want to thank you so much guys. I really felt loved, I felt missed. Mwebale okunnoonyaako, buli yampeereza message, buli yagenda ku Facebook, mu emails, mu chats, ku Twitter, Miriam wabaaki, walagawa, okomawo ddi. I really appreciate that. Thanks so much. I really felt the love. Mbeebaza nnyo. But anyway, akaseera ke mbadde nga ngenze mukimanya abaweereza ebibuuzo, I kept responding. Twali ekibuuzo kyendese nga sizzeemu. Ebibuuzo byonna ebadde ku emails, ku Facebook, mu chats, Twitter, yeah, byonna ebisinga mbizzeemu. And well, still mu time gye mbadde nga siriwo we doubled. Thanks so much our new subscribers. Mwebale okutwegattako ku channel notwogera all things finances. Tetulina tabu ya sente, tetutya kwogera ku sente, tugaba n'amagezi so that we make better financial decisions. Yeah? Esira tusingira ddala oditeeka ku personal finance, so tukwaniriza nnyo, and I hope you'll find value in what we share on this channel. Kati olunaku olwaleero lwaki ndi wano? Well, I'm back. But still ngenza okulaba nga time eno gye mbadde nga siriwo, ebibuuzo byonna ebibuuziddwa ebibadde almost duplicate. Nga ngenza okulaba nga ebibuuzo ebijja bifaanagana, abantu babuuza ebibuuzo bye bimu, so kitegeeza ki mbu bangi ku ffe ebintu bye tutamanya actually bye bimu. So tobeera eyo n'otya mbu ate wembuuza kinene oba banansekera oba banaagamba lwaki sikimanyi. It's okay obutamanya kintu naye okusigala nga tomanyi owava obuzibu. Ffenna tuyigire wamu, so abalina ebibuuzo keep asking. Tujja funa obudde tubiddemu. So omwezi ogwaggwa nafuna ebibuuzo byonna ebyambuuzibwa ne mbikolamu summary gye ndina wano eno. So I have over 70 questions. So olunaku olwaleero ngenda kuddamu ebibuuzo ebibuuziddwa. Obeera olina ekibuuzo kye kimu, answer yo ngeri wano eno, well and good. Answer yo webeera teri mu bibuuzo bye ngenda okukavaringa, then ekibuuzo kyo kiteeke mu comment section oba mu channels endala zonna ze nkuwadde, njafuna obudde nkuddemu. Yeah? So obudde bwe bunaatukiriza tujja bimalayo, obudde bwe bunaaba tebukkiriza then video ngenda gikutulamu emirundi ebiri. Yeah, let's see how this goes. Yeah, and let's get right into it. Yeah. So ekibuuzo ekisooka kiva wa Candy Lovings. Yagamba please do a video on how to start with unit trusts. Candy Lovings n'abalala bonna nakola dda video eyogera ku unit trust na demonstrating nga tugulawo tutya account ne Zeno nga sinava ku Zeno. Man, guys, over hundreds and hundreds of you mukozeseza code yange oku investinga ne Zeno. Remember nakola video nengamba buli akozesa code yange ofune 15 nange nefune 15, and I really appreciate everyone akozesa code yange. Mbalabe yo mu background nengamba, yeah, I wish I could personally call this person and I say hi, thank you, and yeah, just appreciate you. But I'm here to say thank you. Atanaba ku investinga ne unit trust code ngenda gikuteerayo, oba ngenda kuteerako ne link waneno ku video oba wansi mu description. Egenda ku video yo and get started. The best time to invest was over 10 years ago. The next best time is today. So tandika olunaku lwaleero ku investing. So unit trust, Candy Lovings video nagikola dda. Then Candy Lovings nobuuza how do I withdraw on Zeno. Ku Zeno oweereza your withdrawal request, you can send it via email oba solo gikolera mu app yo. And then okusinzira ku policies zaabwe bagamba batwala up to 5 days between time gyoteereddemu withdrawal request ne time sente zo wozifunira. But ekintu ky'oku withdrawing investment zaffe zino mbadde njagala okugamba nga tonnajjayo sente, it's best investment zo n'ozireka zisooke zikole some reasonable interest. Kati nga wetulaba ku unit trusts zikolera ku principle ya compounding. Compounding ekolera bulungi nga toginterruptinze. The more gy'okoma okuteekayo sente bw'ozigyayo bw'ozizaayo, oli mu kuinterruptinga compounding and losing to some extent.
So kyandibadde kirungi obeera okuinvestinga, look at the long term picture. Myaka 5, myaka 10, myaka whatever. But weewale okutereka ssente bw'ozijjayo. Ekibuuzo ekirala kyava wa Yiga Edward. Yiga ng'abuuza, is there an app I can use to invest in stocks using mobile money if I don't have any account in the bank but I want to invest in international stocks? Cheaper Cash introduced a way of investing in international stocks, and I think making it easy ku Ugandan market. Batandika ku mutwalo gumu. Sinnakola video ya cheaper, but well, if time allows I'll do it one day, ku demonstrating investing otya ne cheaper. But cheaper gyemmanyi osobola okukozesa mobile money. There is another app I know, but sigitrustinga that much, so sigenda kugyogerako. But nandyagadde ku bintu bya investments binene n'ebintu bya sente zo oleme kwelimiting. Mbokozesa mobile money yokka tolina bank account. Bank egenda kuyamba mu ngeri nnyingi mu investment journey yo. Kubanga mobile money egenda kulimiting engeri gyo reviewingamu ekihappeninze ku account yo, okulaba historical transactions, ate ogenda ku service center bakupetingire statement biki like bitawaanya. Okusinga account gy'olina osobola ogenda online n'olaba statement for a longer time period, osobola okureviewinga transactions eziri ku account yo, and then bintu bingi byosobola okulinkinga ku bank account yo. So kyandibadde kirungi n'otelimitinga genda ogulawo bank account. Banks nnyingi ennaku zino ezikukkiriza okuggulawo account remotely. Kasita obeera ne national ID, passport, yonna mu nsi gy'oli tekikwetagisa kubeera mu Uganda. Mu nsi yonna gy'oli osobola okuggulawo account. So saagala tubeere mu mulembe guno ng'osooka emyaka 18 nga tolina bank account. Wandikikozeeko ekyo kati. N'ekirala kye njagala okwogera, bantu bangi tuwulira nnyo, tufunye nnyo information ku zino international stocks. Investing mu Apple, investing mu Amazon, investing like so many companies. Naye waliwo ensonga nnyingi lwaki international stocks zineeno tezandibadde investment option number 1 eri omuntu wa bulijjo munnayuganda. So njafuna obudde nkudemonstratingire lwaki you need to think twice before investing in international stocks. Tugenza ku kibuuzo ekirala. I'm rushing through these so that we cover as much as possible. Bonje Nathan, my question is, can you recommend to me a book or something where I can learn about these terms and finances in general? So Bonje ayagala kufuna amagezi ku bintu bya finances ne terms eziri mu finances. Books obutabo bungi nnyo obwogera ku personal finances bungi, and kyandibadde kirungi n'obusoma. Era tujja kufuna era obudde bunaasobozesa gye bujjeeyo maaso tugenda tandika ku reviewing obumu ku butabo obunene, cause teri kintu kipya wansi w'omusana. There is no new thing. So buli kyoyitamu waliwo yakiyitamu, ate abantu bangi batadde amagezi gaabwe mu butabo buneeno nga bw'otabusoma waliwo ebintu by'otajja kuyiga, and waliwo mistakes z'ojja okukola ng'omulala yazikola dda ng'akulaga engeri y'okuzeewalamu. So obutabo bulungi obusoma. So omuntu oyakutandika ng'oyagala kuteeka ssente zo mu order, ngenda kuwa options 3, starter options z'obutabo bw'osobola okufuna. Funa Richest Man in Babylon, funa Millionaire Next Door, funa Rich Dad Poor Dad. Those 3 will get you started. Obulala tujja bulaba as we go on. Ngenda keepinga nga especially ku Facebook nja kulisting obulala bwe musobola okufuna, and it's always good to have some extra knowledge. So ekibuuzo ekirala kyava wa Sizom Abo. Sizom ng'abuuza, who are the best brokers for the Ugandan stock market? Market yaffe eri stagnant, ekola ssente nga markets endala. Nja kukola video nkudemonstrating the lwaki ngamba eri stagnant. So given activity teri significant mu market yaffe, so ba brokers tebalina kiri awo kyanjawulo kigenda ba making a significantly different. But then I like UAP, njagala nnyo their customer care, njagala nnyo engeri gye bali responsive, obaweereza email baddamu, and then they have the numbers. So UAP would be a good option for you bw'osalawo ku investinga mu Uganda market.
Ekibuuzo ekirala kyava wa Auntie Faye. Hi Miriam, please research on investments that can give a monthly dividend or payment into my account. Option esookera ddala ye business yo gye weekoledde kubanga yosobola okuggyamu ssente as and when you want. Option ey'okubiri unit trust. Unit trust return zaayo si za buli mwezi wabula za buli lunaku. Option ey'okusatu ya kuinvestinga mu dividend stocks. Dividend stocks ze ziriwa ze zineno companies eziri listed ku stock exchanges nga bo bawa dividends nga balina track record y'okuwa ba investor baayo dividends oba dividends ngayite magoba kangayite magoba balina track record y'okuwa ba investor baabwe amagoba buli basinga kuwa quarterly. So quarterly is buli myezi esatu. So bo structuring investments zongo zi spreading nga zineno companies ziwamu quotas zazo zigwa ku different months, then bote bo ending up ngodi mu kufuna returns every month. I hope it's clear. Option endala joina yengeri yok structuring government securities. Government securities zechi bonds and bills. Was structuring ocha waliwo abantu nga buli mwezi agulayo instrument ku secondary market oba na mixing ne primary market, but nga zi structuring ze in a way that say oyina bill ye maturing nga 91 days gwanga mu March oyina endala nga days zayo zi maturing nga mu April, like that. Ngoina instruments nyingi zi maturing ku different times weba toba ending up nga balina returns buli mwezi. So nayo option. Ekibuuzo ekirala kiva wa about Twesigye ngamba. Thanks, I think yagiweereza ku video gye nakola ku savings account. Ngamba these people keep driving you to apply for the ATM when they have given you the advantage of opening savings account. Mwami Twesigye yagamba abakugulirawo account bakusindikiriza okufuna ATM yet account gye bakuguliddewo eri savings account. So njagala tumanye mbu ogenda okugulawo account olina okukimanya mbu nno tebali mu kukolera favor mbu tukuyamba buyambi okugulawo account. So bw'omanya mbu nno oyina se actually tebakolera favor, then ogenda kumanya rights zo. Rights zo ze ziriwa buuza as much as possible. Funa as much information ku account gy'oyagala okugula or making sure mbu nno account gye bakugulirawo eyo ddala gy'oyagala. Wembeera mu terms z'otayagala, wembeera mu terms z'otategeera, wembeera mu fees z'otategeera, oli waddembe okugenda mu bank endala egenda okuwa product gy'oyagala. So togenda ku bank emu bagamba tewogulawo eno olina okugulawo eno account erina ATM yet gwe ky'oyagala specifically savings account etagirako ATM so that avoiding fees. So manya ky'oyagala and funa ky'oyagala. Tebakusindikiriza kugulawo account ng'erina characteristics z'otayagala. I hope that answers that question. Ekibuuzo ekirala kyava wa Joshua ng'agamba I want to start investing in the stock market but I don't understand. Is it possible you can teach me because I'm so much interested? Mami Joshua agamba ayagala nnyo investing mu stock market, so nkola video esomesa ba investing batya mu stock market. Video nagikola dda, I think nagiyita introduction to the stock exchange. Ngenda kuterayo link mu description oba neno ku link egenda okutwalako eyo video. So answer irimu eyo video ba investing batya mu stock exchange. Ekibuuzo ekirala kiva wa Barbara and Attorney ngagamba hi, I'm trying to open up an account using my phone but I've failed. Please recommend. Kino ekibuuzo kikyali ku video ya Zeno. So video ya Zeno actually nagikola demonstrating ku simu. Nali nzigulawo account na simu. So wobeera olina obuzibu ne simu, then I think it's best no reaching out na customer care, and Zeno guys are really good. By responding ku emails, by responding ku Twitter, ate balina ne WhatsApp number. So batuukirire bajja kuyamba balabe lwaki olina obuzibu n'okugulawo account n'essimu yo. Ekibuuzo ekirala kyava wa Brenda Wanda ngagamba I really want your advice. I'm not in the country for the moment but to start investing I can talk to you.
Can I talk to you privately? I'm 25 and I want to invest for 5 years. Byamwe tali Brenda agamba tali mu Uganda wabula ayagala kutandika ku investinga for okumala maybe emyaka 5. So Brenda n'abalala bonna abatali mu Uganda ennaku zino tekikyetaagisa kubeera mu Uganda olyoka otandika okuinvestinga. Options zonna zirina akasharinga ku channel no sofa zonna osobola okutandika okuinvestinga ng'osinzidde wonna w'oli. Tekikwetaagisa kubeera physically mu Uganda. So saagala ekyo kibeere nga kye kikulimitinze nze nninda wendiddayo mu Uganda ntandika okuinvestinga. No, you can actually start from today. Ekibuuzo ekirala kyava wa Lucy Asimo ng'agamba, Dear Miriam, would you please do a video on forex trading? Not Brenda. Lucy Asimo nakola dda video eyigirizaako forex trading nagikola ne mukwano gwange Vin. Wabula njagala tumanye ffenna mbuno ku buli investment option yonna gye mbeera nkudemonstrating kyandibadde kirungi n'osooka ofuna investment options zino teziri just for one thing. Oba kyekyapiaringa cool oba ki ng'oyogera ne banno ogamba omanyi muze nkola forex trading which like it appears because actually it's best investments to be boring. Actually the best investments are the boring investments. So nga tonaba kwenyigira mu forex trading, tonaba kwenyigira mu unit trust, tonaba kwenyigira mu investment option yonna, kirungi no investinga mu kintu ky'otegeera. Endala eva wa Kwera Rachel ng'agamba advise about investment under life insurance. Kino ekibuuzo kirungi nnyo Rachel and nkwebaza nnyo okukibringa up kuba ze zimu ku topics ze ngenda okumakinga sure njogerako before the year ends, God willing. So nga tesinneeyongera mu maaso tulina njagala tujjukire oba njagala okuwayo principle as an investor. Never mix those two words. To mixing anga investment na insurance. First of all, tulina okumanya lwaki ebintu bineno gyebiri. Why do they exist? Why does insurance exist? Why English? Lwaki waliyo insurance, waliyo investment. Byonna birina emigaso gya njawulo. So insurance tutera gikozesa okwekuuma olwa ebigwa tebiraze. Ebisobola okubeerawo nga bigenda kutaataganya ebyenfuna byaffe oba family yaffe oba assets zaffe. Assets ezisobola okuincludingamu investments zetubeera tukoze. Investments solely ziriwo kutuwa returns. Kutuwa returns oba kiyite amagoba tusobole okubeera nga fulfilling oba nga tufuna financial goals zaffe. Ebirubira byetubeera twesettingidde okufuna at a given point in life. So these two worlds kyandibadde kirungi ne zita meeting at any point. Wezi meeting and then you're overpaying on one of those products. But that will be another video njagikola ku demonstrating irawo lwaki twandibyawudde. Lwaki kyandibadde kirungi n'oyawula insurance ne investing. So Kwera Rachel answer yo njizemu just mu summary but tujja kufuna video eri more detailed. Kibuuzo kyakiva wa John Atticus ngamba njagala ku unblocking account yange. John Atticus obeera wali otegeeza bank account weetaaga just ku reaching out weetaaga just contacting bank yo. Osobola baweereza email, osobola bakubira essimu obeera osobola baweereza message. Banks nnyingi nnyo ennaku zino zirina WhatsApp. So osobola okubaweereza message n'obagamba oyagala ku unblocking account yo. Most likely bagenda kusabayo akasente but tezibeera nnyingi. Most banks nnyingi zisaba mitwalo ng'ebiri ku unblocking account. So bacontacting account ojjako osobola ogya unblocking. Then Ambassador Deborah agamba, is it advisable to buy stocks in many countries, in many companies, or it's better to settle in one? Deborah abuuza oba kyandibadde kirungi okugula stocks mu companies nyingi oba kuinvestinga mu company emu. I think that's what she asked. So kyandibadde kirungi n'ota investinga mu company emu kubanga kituuzayo ku principle, don't put your eggs in one basket. It still applies in finances. Toteeka ssente zo mu kintu kimu.
gezaako nga bw'osobola ozispreadinga mu bintu ebyenjawulo so that ekimu ekigaana at least ebirala bisobola okukolera ssente. Obeera okendeezeza risk yo. So obeera oinvestinga mu stocks, option ennungi ya investinga mu companies ez'enjawulo oba kuinvestinga mu indices. Olaba FTSE oba no investinga mu mutual funds ezikunganya companies ez'enjawulo so that oinvestinze mu fund emu but fund eyo eri comprised of eri collection ya companies nene endala. So kikuyamba okuspreadinga risk nga sente zo tozitadde mu company because company eyo esobola okufa, company eyo esobola okugwa, sente zo nezifiirayo zonna. Yeyo idea around that. Ekibuuzo kyava wa Derek Aaron ngamba please do a video on calculating interest on treasury bonds specifically. Good question as well. So nakola dda video ng'eyigiriza ku treasury bonds and bills bye biki otandika otya okuziba investingamu nenkola I think ne video endala calculating etya interest but I think nagikola ku bills. So Aaron abuuza nkole video ng'ekola specifically ku bonds, which yes I appreciate njagikola. So abatamanyi bonds kyeki? Bonds type ya government security. Bonds osobola okuyiza investingamu ng'oyita either mu primary market, which is gwenga ogenze direct ku Bank of Uganda, oba secondary market ng'oyise mu ba dealers, which are the different banks that we have. So bond osobola ogiholdinga to maturity. Tugambe bond ya myaka 3, myaka 5 osobola ogibeera nayo okumala emyaka 5 oba osobola ogitunda ng'ebbanga eryo tetinayitako. Bonds tuzifunamu tutya ssente? Bonds sasula coupon, which is the interest component of the bond, oba tuzi-earningamu ne mu price movements because pricing ya bond keeping ekyooka ng'obudde bwe bweyongerayo. Njakola video endala demonstrating in more detail nkulage ne computations. I think it's more understandable that way. Well, sigenda kusukka waneeno cause sagala video ebeere nga mpanvu nnyo. So thanks for joining me. Ebibuuzo ebirala ngenda biddamu mu video eddako. Oh, actually, ani waneeno yabuuza. Waliwo bangi abaabuuza musobola kuncontactinga mutya mbawe WhatsApp number, but for now sobola bawa WhatsApp number cause it's private. Sigikozesa bintu birala byonna. So ayagala okumbuuza comment section, Facebook, Twitter, email. Zonna links nzikuteereddeyo mu description. So mwebala okunegatako nako olwaleero tusinkane omulundi omulala. Bye bye.